Endobeso. Ndabo mukaka tifama. Ekintu ky'omuziki. Kale sebo nawe je bali kusebo. Ono kayiwa. Ye nyini mukama wange. Nze bampita kadima ku beat. Ekituufu kwanga nina n'essimu gye mbadde ndala nkozesa nga communicatinga n'omuntu nga mmanyi yegwe yennyini ate nga obadde oyogera n'omwami bamuyita Johnny. Kiki ekiriwo? Ensonga eriwo munnange namu obuzibuzibu ng'ewaka wange n'abantu batuuse okugamba naye kitolwanirira amaka go ne gakomawo nga ndaba buno obudde gafuuse ekirala gagenda kuyiika sinatinde nga gayiika dda olw'ensonga emu oba bbiri nagende waabwe omukyala wange n'ekyala nemuzini waabwe maama we n'amumpa ngembayo ebintu era byenatwala naye ekituufu ekiriwo simanyi kwegamba oba maama yali tamwagaliza bufumbo abubeeremu kyesaategeera nange ng'atuuka nsaba nga ngamba ayagala kgendako waabwe ku Esther kubanga sitole yandibadde mpaavu naye ngenda kukunootinga ku poyinti ez'amaanyi nnyo bw'atuuka nga ngamba ayagala kgendako waabwe ku Esther n'abantu bekoze munnange sina kubanga maama simumanza koze sina mbuzibu ojja kukola ki ojja kgenda munnange ntuuka musa ku piki epiki nali sinagijja waka ndowooza endaga olugendo lw'ogendamu tetawaana olugendo lufu nga naye sijjira sikikkiriza nga piki ekulaga piki yava kwanga nali ngisimbye ku lubaawo kwanga weewunya ebiseera bya Easter kyolina mumanyi nkuleetera okuba ng'etonnya kyeyogera nawe negamba olugendo lufu oba bubonero eva ku gundi ku lubaawo okwo kwe nali ngipaakinze n'egwa wansi mira ne zaatika neŋŋamba neneebuuza olwo ntandise okugenda ekintu kigenda kitandika okundabula mbu gyolagabira kakati tujja kukola kayi tukole bwe tuti obudde buyinza obutatumala butono nnyo njagala ompa ekinyusi ekiriwo mba neebasa ekiro nenfuna ebirooto eby'abakyala nga banziddira oluusi bawala bato balungi sindi nabo mu kikolwa ng'obamanyi nga naye sibamanyi kasinaako n'omugwe mmanyi era nina ebisulo ebitera okunsulaasula mu bisambi naye buli webinsula bwe biti mu bisambi ekiro nfuna okukozesebwa kw'abakyala bajja ne bakulya ne bajja ne bandagira ddala mbuno oluusi neegasse naye n'omaliriza nga kwegamba wenna nga kyetegeera ng'ate maama w'omuwala yayogera mwagamba amaka temulibaamu muntu mulala amaka ga muki ga muwala we kaakati kankubuuze omukyala omuto omuzaddemu abaana olinamu omwana omu yagenda naye mwana yagenda naye wabbanga ki mwana kati buno obudde awezezza nti w'emyaka 3 mukyala w'omwagala mukyala wange sikyayagala sikyalina naye connection naye mbuno njagala akomewo ewaka sikyagala wabula njagala kuteera nfuna omukyala omulala oyagala kuteera ofuna omukyala omulala ng'olowooza oliko ekikyamu ndowooza ndiko ekikyamu kyo kimanyi kwekiri kyava wanazaalawo bateekeddwa okuba balina bye baakolanga bo kubanga maama yagamba yeewera awo ngaze mugambye ebyange ne muwala we kabikome wano naŋŋamba tonnaba kundaba ojja kundaba omukyala n'agamba olituuka n'okunneegayirira omukyala wali omugjayo mu butuufu oba kawundo kakuba eddirisa amugjayo mu butuufu kale wantu gye saagenda era gye nali njagala okugenda kubanga maama fengo manza nazaala wange njagala kgenda wa Sezaala mulabe naye mugire mutuukayo ko munnange mbeeko kyenkola namugja wa maama Sezaala aliwa Sezaala ali mukono eyo gw'olidda wa ssaawa zino obudde ndi mu bitundu by'ebuwama era nsaba neme kubanga kale kubanga nti wamanyikiddwa ne kubanga kegeerewe nnyo ku mpewo lwaki wazze ku mpewo lwaki weetaba amazina g'enkima nga toyagala mikira gikkonewo munnange tomanya naye simbadde saagala ekigunju ekyolinnya lyatuukirirwe biki kakati oyagala mukyala wo bwoyogerako naye agamba ati ye ng'omukyala kuba kati kino kiri between you and the woman ne mukyala wo ekituufu kubanga natuuka ne mukubirako ne mubuuza waka eddiini weeri omwana oyo asaana okubatizibwa tulituuka omutwala mu maaso ga faaza omwana oyo nga ne faaza amuli waggulu nnyo nga kwegamba n'okumubatiza biki akaluubirizibwa koye ngenda kujja mu gwe 12 ndeeta omwana era yali ava ewaka nayinanga ennamba ezimu ez'okubiiti eza Rebeka ze yali afunye kubanga yali ng'awuliriza leediyo ya Rebeka Jingo namba ezo yazidiriitingamu mu simu ng'agenda naye nga sikitegedde nakitegeera leeta ng'amaze okugenda
namba kati yagamba tagera kujja mu December ozo ngambe mazibanga kinga taliwo kati kigeze ndowooza akatugenda mu myaka 2 n'emyezi ndowooza nga kwena wali okwanyeko ku muwala omulala ne webaka naye njagala ombuulire mazimba kati genjagala kati ekituufu njagala nkikubuulire nkwanye abawala nebakako nabo ninako n'abadde ewaka naye era naye nalemezebwa naye nga simanyi nakwe tuvudde n'akyankalana n'atambula n'agenda abalala nkwanye abayitibwa abawala abali mu bata amanyi g'esajja g'ogayina obulungi obuzibu olaba ogambye obulungi obuzibu mangi akati ekisooka olina ekirowoozo muli nti Nazaala walina kyeyakola kyekyanza abawala bano abajja ne bagenda si kyo ongambye nti olina by'oloota ng'okozesebwa bizinesi zitambula oba tezitambula bizinesi ekisooka nze ndi mulimi nankuba na bulooka byonna bitambula bulungi era mbikola nenfuna akasente ebintu bwebityo gyemirimu gyange gyenkola naye akasente okafuna akasente nkafuna kale era nako kalimu okuyitaayitwako mu ngalo kwanga oluusi ogenda n'okwata sente oluusi nazo neweewunyamu eziruka gye zidduseemu ebintu ebifaanaganako tolinayo ku bawala balala essaawa zino ninawo gwe mbaddeko naye awe mabega era naye namaliriza nga naye yeekyanze nange nga nvuddeko yeekyanze nange mbadde naye kayiwa oyagala tukubire Nazaalawo nze kituufu abantu abo bonna nze mbadde siina kyembaagalako because nze famire ngimanyi nga yo kubanga balina jjajja waabwe ali Maluga wano ku Lwentebe awo muganda mulungi nnyo era bamwesiga bo nga bba abafamire kati okwana waakyo omuwala ng'omanye kiriyo nkitegedde luvannyuma nekitegeera luvannyuma naye nga nze kyembadde njagala okwejja mu bunya buno kino ekintu ekindiko ekyekiro kubanga bwe mbuuzaako ku bantu abasinga kale nga abagombi abo abasawusawo ne bannamba ekintu kimu bakuwa gulinga kale musambwa nga naye gugenda kukozesa obutaddamu kufuna mukyala mulala nga gwegwo gwe bakuteekako gwolina ng'okubeera nagwe waki ewaka twenakola bwe tuti nze nkuwa amagezi n'otwala oba amalala n'ogaleka n'abawuliza bagenda tuwa ku magezi wano osoma ddiini ki ndi mukatuliki oli mukatuliki mwene soma ku noveena mbadde ndudde ogisomako kyo ge mazima njagala osooke weekwase Mukama kyekisooka mu byonna ekyokubiri abantu abo oyinza obutabalumba kubanga ogenda balumba tubakubira essimu tugambe kino tuleme kuleeta bukuubagano okuba kati oli olina omusaayi gwawe omanyi ozaala omwana ewantu kiba kyanjawulo muko n'ebirala ekyokubiri mu byonna olina ekintu ekikuli gwe nga gwe psychological ekikuli mu bwongo nti baakuloga bayinza okuba nga baakuloga oba nga tebaakola ki kuba nze eddogo ndikkiriza nze nenabbi bamulogo wange omusira eddogo ndikola ki ogenda kwetambulirako ogendeko mu baseeka oba mu bafaatha saagala ove mu layini ya Katonda ogenda osabirweko okitegedde bakusabira obeere ng'otereera kati n'abawuliza bano ngenda kuta WhatsApp wano batuwe ku magezi naye nga njagala wejjemu ekyo kyokugamba nti baakuloga kyekikulemesezza abawala tebanywerera okuba singa ongambe tolina maanyi ga kisajja sente tokola n'okukwana tokwana naye ekirungi okwana ongambe nti osaza kimu abajja ne bagenda tomanya kibatwala kati twagala okugjawo kyekino kyongambe nti okozesebwa omusambwa gw'oŋŋambye gwe simanyi kakati ekyo njagala tusooke tukole ki ye kansooke mubuuzeemu omusambwa ogwo bwobeera nagwo gwogera lulimi kiruganda oba lulimi lulala kale tekiddama mbuno oba gwogera wabula imeji omuntu bwajjanga oba muwalanga oyo kubanga banzigira mu birooto teboogera naye kyenjala kati gwe omusambwa ogwo owulira otya muli ng'olina gwonyumirwa oba nedda bw'obeera n'omusambwa owulira otya muli onyumirwa oba nkola ntya onyumirwa ng'olina gwo ekituufu njagala nkubuulire siina kunyumirwa kwonna wabula ngenda okuzuukuka nga nze nga engoye zange nzeeyonoonedde ng'omuntu kubanga ekintu ekyo kyekisinga okunyuma nga nzeeyonoonedde kati yo kyakubalamu kagoba kyeza wabaawo okunyumirwa okw'enjawulo kubanga wamma uno muveeko tugenda kukola bwe tukatubulize kubawuliza batuwe ku magezi katubulize kubawuliza batuwe ku magezi